kankugamba obulimba bana bannupu byempulidde bye boogedde Masaka ku Matayasi banoonya ab'ebibiina ebirala bwe bayingirira katubayuze nga tebabakubye masasi babayuziza na bigambo. Twali badde tunenya abantu 2 oba 3. Twali badde tunenya Yazaala Museveni, ne tunenya Yazaala Kyagulanyi, ne tunenya Yazaala Besigye. Kuba kati bebali olwaleero tosobola kugenda kutandika kukola kunge Masaka nga kiyamani wa Nuupu oba abantu nga gwe balabamu nti ekiyamani wa Nuupu e Masaka Matayasi Mpuuga nga tagitegedde mu nkola entuufu kanzire ku ekyo. Bwandika alina engeri gyatutwalamu katundu k'ekirimyawo naye ennaku zino agenza atereera. Njagala ombuulire yali wa Nuupu. Ssenyonyi yaliko ni mu NRM yali akola ku UBC. Oyinza okukola ku UBC nga toli mu NRM. Kati bano bagatta ebyakayisaali mu Katonda. Bwe buzibu n'ojja n'ogamba nti Kyagulanyi tali otasobola MK yasobola ng'oli mukulembeze wa ddiini nga ne mu kyaki oyinamu abannuupu gwe baganye nti mu kyaki ya Bujingo muyinza okuwolamu abantu. Nze nyiza n'okkubuulya oba Nuupu aliyo. Ekikosa Nuupu mu Buganda kyekijja okukosa Nuupu mu Busoga. Era ne Kyagulanyi kabenga w'amaanyi atya talina waayinza kugenda mu butuufu n'atandika kuba lukuŋŋaana Masaka nga tabuliddeeko mubaka we. Mugamba mutyamwe n'abali ku Director Van Crush DVC YouTube channel unakulala uzize Ivan Mugali akamakogera ne omukulu retired Major Kibirango Brian. Tubadde n'omukulu n'omusonga nyingi nnyo z'abadazzenga atangazaamu ezigenda maaso mu ggwanga wabula bintu byabadde ayogera bibadde bituukirira ate nga biriko evidence eraga nti bikyayogera kakitegeera bulungi. Nsanyuse nnyo okulaba ssebo. Ese wanange nsanyuse okusanga mukuleka ennaku enkulu twazivuddemu munange twazivuddemu oba tukyanazirimu abamu nakumagamba ku gundi ku kamera ejjinja nga tolabika munange nga bintu bitukutte nga tuli busy mu bintu naye nga ffe twaliko nga tubawuliza bwe tuvuddeko ebbanga eriweddaawo wiiki eweddeeyo mubaddemuko okujaguza kwa ennaku bakuyita batya Tarehe 6 ennaku olunaku lwe baawamba gavumenti ya Museveni bwe yawamba newamba obuyinza okujja mu government eyaliko. So tubadde tujaguza nti Liberation Day kati nga abantu bali awo bakola n'emikolo gyali awo ejjinja bonna baaliyo mwenna tubakulisayo kubanga mavaayo naye n'ekirala kati kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga kubanga ekisinga okunnuma mu Uganda muno twagala nnyo enkyukakyuka kubanga tetulabako nkyukakyuka etalimu kuyiwa musaayi ekigenda mu maaso twagala nnyo enkyukakyuka mu Uganda naye tetwagala nkyukakyuka erimu kuyiwa musaayi ate ekigenda mu maaso kati ekigenda mu maaso right now era wadde tuli mu kulwanisa nkyukakyuka okuva ejjinja omusaayi guli mu kuyiika okuva ejjinja okimanyi nti omusaayi guyiika anti okuva ejjinja abantu bakitegedde abannuupu oba bannuupu be bawamba abantu. Kati ekyo kyenjagala okutangaza omuntu wa bulijjo ategeere ogamba otya nti ate Nuupu yewamba abantu bino byeboogera bituufu kubanga twavayo omuvubuka yagamba nti no bamusasula ssente nti ne bamwokya paasi agambe nti no bamwokyeza SCMI kati twagala tumanye gwolowooza kiki mu nsonga eno omanyi ddala abannuupu bawamba abantu omanyi abannuupu balina drone mmeka toka tubimanye ebintu omanyi naliko kukema bega ne mbagamba nti waliwo kabaka yali ow'amaanyi kabaka Dawudi yalemwa okuzimbira Mukama ennyumba. Teyalemwa Mukama yamugamba tojja gizimba mutabani wange gizimba. Anti yalemwa olw'ensonga Bayibuli ekiraga bulungi olw'entalo ezaali zimwetoolodde. Nga mpitirivu ye yali wa kulwana mulwanyi. Buli yamugambako kati gw'ogamba kyolaba nakuba Goliath. Twali badde tunenya abantu 2 oba 3. Bantu ki? Twali badde tunenya Yazaala Museveni, ne tunenya Yazaala Kyagulanyi, ne tunenya Yazaala Besigye. Kuba kati bebyo by'obufuzi abaliwo. Tosobola kunenya Yazaala Kyagulanyi. Kakati nange nno obato nange tonnanenya. Tonnabanenya. Tojja kunenya ffe abajja ne Museveni. Bwe tukunenya ng'omuntu so si yakuzaala. Tujja kunenya abantu abali mu steering mu gavumenti. Okay. Omanyi waliwo oyinza okutula ne mu mmotoka ne mubaamu abagamba omuntu n'ayogera sebo tutwale mpola tuli bantu ne mubaamu abagamba tugende wamavuga oba tayagala aveemu. Kati kambuzeeyo ekibuuzo kimu just nga tategeera bulungi Bobi Wine n'ekibiina kya Nuupu balina ekyamanyi kye bakola mu byobufuzi bya Uganda saawa zino mu ndaba eyiyo babirina kubanga anti kyengamba abantu abali omusajja Basudde we yayimba Basi Dunia yali ayogera ku nsi ne birimu ebitambule birimu kati njogera kati Basi Dunia eno gye tulimu olwalira bagivuga Bobi Wine kwali mwalimu wabo mwali kati Bobi Wine alina kyakoze anti kati mulimu abagamba tuleva avuga mulimu abagamba nti genda mpola
kati ng'omwana yabadde Jinja yaga nti Mr President wamaka nkubuulye ebiri mu bbaasi abawamba abantu n'amunyonnyola kati bino ebya Bobi Wine by'oŋŋamba eby'e Masaka bonna mbagatta mu bbaasi Uganda mulimu abaga nti muzeeyi genda ne mubamu abagamba aba Bobi Wine baga nti genda mu maaso abamu kendeeza kati olwaleero ebiriwo olwaleero mu Nuupu beetaaga okumanya ekintu kimu oba ebintu bibiri ebyokulwanyisa ebiyinza okulwanyisa nga tebakutte emmundu nakigambako omugenzi Kayongo yajja n'ansinkana nga ndi mu lukuŋŋaana lwa DP najja anjetekako ebigambo omugenzi Kayongo akati ne mugirayo tisaati ya Ssemwogerere n'enjambala nagijjayo yali mu nsawo yange n'enjambala ne muga nti olwaleero nze nagenda okgenda mu nsiko nali wa DP sitwalwa nagenda kubeera mu kibiina kimu era twetaaga ebibiina ebyenjawulo okiwulidde ne mugamba ebigambo bye nayogedde olwaleero Kayongo obanga wazze mu kalulu ogenda kwesimbawo tetwagala tuddemu tukwate emmundu twagala tukozesa ebigambo Kayongo talina waaka bigambo Kayongo talina mukazi ng'ate omukazi wakaje wali bye bigambo anti wuliriza kakati kankugamba obulimba bano aba Nuupu byempulidde bye boogedde e Masaka ku Mathias Mpuuga banoonya ab'ebibiina ebirala bwe bayingirya katubayuze nga tebabakubye masasi babayuziza na bigambo kyogamba ekigenda mu maaso e Masaka mu Nuupu kuggwe si kipya bye bigambo eby'abantu abagunjufu bye bakozesa bayinza n'okugamba nti Mpuuga mukazi we teyagattibwa naye empeta ate nga n'ebifaananyi abirina ne muddiro weebiri Muwanga Kivumbi si musiraamu twamusanze ali wali ali embizzi ngate Muwanga Kivumbi tanakola ki tanagendawo nakati bagenda batabuza ebigambo nabana ababaka bajjaga nti baleke katu bababuluzeemu oyogera ki ekigambo ekyo nga ekigambo kivudde mu mwaga Mathias Mpuuga n'agamba nti kunga campaign ey'e Masaka eggaddwawo chapter eyo tugivuddeko kakati olwaleero kanjogere kuba NRM be batera okukikozesa nti gundi yakutte kaadi ya NRM e Masaka yaba kiyamaani wa NRM wa e Masaka Mathias Mpuuga yakwata yalinga kiyamaani wa Nuupu ne mu Buganda kati asobola okuyimiriza ekyo n'anyonyola mukama we nti ndabye olw'ensonga kuba ekiyamaani wa NRM oba ekiyamaani wa Nuupu wa naye abatabuuse mateeka kubanga olina kukola biva wa mukama wo so kukola bibyo n'obitwala wa mukama wo Pulezidenti Museveni tasobola kugenda Masaka nga kiyamaani wa NRM atwala Masaka nga tategedde mu nkola entuufu olwaleero tosobola kugenda kutandika kukola kunge Masaka nga kiyamaani wa Nuupu oba bantu nga gwe balabamu nti ekiyamaani wa Nuupu e Masaka Mathias Mpuuga nga tagitegedde mu nkola entuufu kanzire ku ekyo kubanga kati ekiriwo ekisinga okulumya abantu emitwe kubanga Nuupu esinga kuba n'amaanyi wano mu Buganda kati okimanyi olwaleero kituufu basi kituufu olukuŋŋaana luno lwabaddewo olwa Nnaamu lubadde mu Kampala okutwaliza Buganda enteekateeka yonna yali badde etandikira ku bakulembeze ba Kampala Lord Mayor nga mwali Lord Mayor w'ekibuga na bano ba director simanyi whatever abakisaka ne batuula ne bategekera abagenyi banasula mu Serena yenkola entuufu kyogamba tekyabaddewo Kyagulanyi Bobi Wine Maya Gundi onani Lukwago n'abalala babadde basibe munda muki nga babasibidde munda kati yenkola olwali tosobola kuleeta kunga Masaka namayanja n'ogireeta namuganya noli kanjogere namayanja wa Nuupu waba wa DP wa Masaka namayanja nga Mathias Mpuuga toyina ngeri gy'oteekateeka abantu ba Nuupu nga Mathias Mpuuga taliimu era ne Kyagulanyi kabenga w'amaanyi atya talina waayinza kugenda mu butuufu n'atandika kuba lukuŋŋaana Masaka nga tabuliddeeko mubaka we
musajja we Masaka Matayansi era gwa tasobola kugamba kukubira namayanja Matayansi Mpuuga bw'osookerako n'abantu babwanika okugenda okuba nonooza Matayansi Mpuuga twali tubulina kubanga bwanika kuva dda tuwulira ebintu bimu byayogera nga byawukana nnyo ku ndowooza z'abannupu abalala. Gundi bwanika alina engeri gy'atutwalamu katundu k'ekirimi awo naye ennaku zino agenza atereera agenza aterera bwanika akomyewo aterera. Okuterera kyeki ntegeeza omuntu wali alabe akulaba ategeere. Omuntu okuterera omuntu omuwulira nze nabagambira bwe mabega nti ebigambo bya Nsibambi byayogera Nsibambi ayinza okutadda mu kalulu nze kegiri emabega pulogulaamu zange nga tuli mu pulogulaamu zenkozemu ez'enjawulo nayogera ku Nsibambi nimbagamba Nsibambi nga buli wajja nayiseeko egindi abaana baffe bakeera mu kutuula nayiseeko egindi abaana baffe wano mu Buganda bakeera mu kunywa olwaleero bitundu bya Kampala n'emirwa n'ebisinga n'ogenda e Kamwokya n'ogenda Kaleeru nze gyala nkusindikire olabe abantu aba Westana be basinga mu mabaala ne mu mawoteeri gonna naye atuwulira nabagamba nti Nsibambi nga tebanasalawo nagamba nti begase ne gavumenti nabagamba Nsibambi ebigambo bya Nsibambi obiwulira nabadde enva egiri nabaddeko egindi eri waagendako mu Western ayogera nti abantu bayo bakeera kukola abawano bakeera kutuula abaana bewaffe egindi ekayabwe abaana kugamba bo abewaabwe neŋŋamba ebigambo bye nga bwatandise alaga nti ewaffe wano ettaka niwe banaalitwala ffe tukeera kutuula ekyo wakyogedde dda nti olutalo tetulimu lwa bigambo anti njijja anti olwo naye yali akozesa bigambo n'abantu abaali badde banenya nti gavumenti erina kyekolidde mu Buganda bagambe nti abaana baffe bagayaavu be bagayaavu twabakuza bubi ebigambo bisobola okubeerawo binani babyogera byonna olwaleero naye njagala nkubuuza ekintu kimu ebigambo bisobola okwogera byonna naye watya nga kibaddewo oba lwaki ebigambo bino babitunuza mu nsonga ya okwawukana mu Buganda tugenda mu kalulu kasigaze omwaka ogwo gumu ekyo tukitegedde wulira ekibuzo kyange nti manyi ki agali mu kino nti lwaki batagetinze Buganda era kiki kyekiyinza okukola ku opposition ye Uganda nga Buganda si Buganda nupu ya Buganda ekyankalanye si Buganda yokka ati mu Buganda nupu esinga amaanyi anti njija si Buganda yokka nja kulaga ebyabadde Kasese bye nawulidde ebyabadde Kasese tukkirize tugane mu Buganda nupu mwesinga amaanyi mu Uganda yonna mukama wa balaba ba parliament bali mu Buganda aba nupu basinga okukiriza nze nkuwe ekikosa nupu mu Buganda kyekijja okukosa nupu mu Busoga bwe banaamaliriza wano Omuganda agamba bwe baba babuulira mwana waaboobe nga nawe owomunaku okutokunkumula kati we mba nkubuulidde ebyabadde wano bajja kuvaana era babatabula e Busoga bajja kuvaana babatabula e Soroti nankole babatabuleyo kakati kyemulina okumanya mu ababaka ba nupu oba ababaka ba NRM oba mwenna ababaka ba parliament ebigambo byeboogedde ebigambo byeboogera ku radio ez'enjawulo social media ku TV ez'enjawulo byonna buli kimu mulina okyegendereza gwe bakyogeddeko batomeza kakati wekibaawo bwekityo kiyinza kukosa nupu mu ku level ki si kukosa nupu ababaka ba parliament ab'enjawulo oba ab'opposition tebajja bakuba masasi babatte bajja bayiwamu ssente zibakyankalanye Matayansi Mpuuga yayogedde bw'ati wanayogera ekigambo nga bakizimbako ekirala bwe bayogedde ekigambo ne Bayibuli eyogerako nti olw'okuwulira obubi ne mutategeera omuntu awulira ekigambo omuntu kyayogedde n'atategeera nga nze we nabagamba kino ekyebisiyaga bali bayinza okuleeta nti abantu abo temubatta ne Yesu yakiganako abayigirizwa be n'abagamba nga bazze nga bagambye ti mukama waffe twasiga eŋŋano ennungi naye twagenza okulaba nga waliwo eŋŋano ey'omu nsiko ate eri mu ŋŋano n'abagamba temugijjaamu mugireke ekulire wamu omukunguzi bw'alijja ekiwulidde so kati olwaleero omuntu ayinza okwogera ekigambo n'otakitegeera ne batandikira nti kati katutandike Ssennyonyi n'Empuuga tubakyankalanye Muwanga Kivumbi kati awo ojja genda okulaba nga baawukanye kati Muwanga Kivumbi aba NRM banaagenda okuleeta ssente
nga muwanga kivumi anti eri bangobye mpuuga nga baga nti bano bakoze eki ffe batusodda bage ffe abaasala eddiiro abo bonna boolaba bassenyonyi abo bonna boolaba bonna bani bonna baasala ddiiro Nuupu teyaliwo baasala ddiiro ne bava mu bibiina mwe baali ne beesogga Nuupu nekyagulanye enyini yasala ddiiro n'ava teyali yali mu bibiina ebyo teyaliwa independent Kyagulanyi amaanyi ga Kyagulanyi nagalabira okusooka nagalabira mu FDC anti wuliriza yali nga ali ku laale za Kano Kizza Besigye bwe nasooka omulabira era ng'engalo yali awanika 2 kati naye n'atandika okuwulira ewaabwe DP anti nkugamba yava mu bibiina birala n'agenda n'ateekawo Nuupu ne bateekawo Nuupu. Kati munankyukakyuka mu Uganda kino kimuteekawo nti bwe baba bamenyemenye Nuupu eriwo ng'ekulembera opposition munankyukakyuka yenayina kimuteekawo mu Uganda. Kakati nze kyenjagala obbawa ne President Museveni yennyini yava mu kibiina kya UPC n'agenda UPM avudde mu UPM ali mu NRM ate alwanyisa UPC okiwulidde ate alwanyise UPC ye ate akirwanyisa ali nayo ngamba mweyajja anti yava mu UPC ngamba ate weyajja watu bayitukuza n'agenda ne bateekawo ekibiina ekya UPM ne bavaamu ne batandika NRM. UPM yajjanga erwanyisa kibiina ki UPC kyeyavaamu kakati olwali ekibiina kya Nuupu kyemugamba ekibiina kya Nuupu kiriwa bano bakawalya babadde batagala ne mu NRM wano balwanyisizaako Lukwago wano bakawalya bano nga babagula bano nga bali mu bakansala kawalya okuba kansala wano okujja mu KCC yali wa Nuupu njagala ombuulire yali wa Nuupu Ssenyonyi yaliko ni mu NRM yali akola ku UBC oyinza okukola ku UBC nga toli mu NRM okulonda okuwa ku UBC wali nze nagamba abantu okulonda ku kyalo nga gwe okulira Paris Modo ng'oli wa Nuupu oba ali wa FDC tekibaawo mu Uganda nteekawo n'esente yali ku radio ku UBC nga kwakola kiddemu ekintu ekyo anti nkubuulira ssebo NRM Ssenyonyi okujja teyava mu DP ekyo ate kinkubira kubanga okumanya nti leader of opposition wabanga yava ate mu kibiina kya opposing Namboze yavaawa Nyombi Tembo yali wa DP n'agenda mu NRM yali kansala okuva erungujja wano mwakyukira kati bonna abakulembeze babaddeko mu bibiina ebirala ekyo kye bagamba nti ono wa Nuupu ekyo kye baba bamenyawo bajja kwemenya bokka buli muntu yava gyavudde Namboze nze nali ku CBS awo nengambako ne Namboze kenyini ne muga jjajja kuba abekobe baba bajjajja ne muga nti nga mu papier nagaffe tuleke okiraba ne bagenda Namboze yakulembera ababaka bonna okubatwala oba otunuulira kati ebyobufuzi bya Uganda gye biraga kandi tubulayo omwaka gumu tugende tugenda mu kimu kulonda sobe kiri that means abantu batandise okukola campaigns mu magezi batandise dda mu magezi era gega amagezi ge bakoze okubamenyamu aba Nuupu ge magezi gogamye mu magezi muna Uganda yenna kikyasuubira mu kulonda kuno okujja nti bani abagenda okwesimbawo Besigye najja kuba tubulira Besigye takiyinza FDC bagisalamu Besigye najja Besigye tayinza kujja lwaki ekyo kya Besigye ekyo indicators zirabirawo agenda okuva Katonga agenda okuva e Katonga abagenda okuva e Katonga wayinza okuvaayo amuli ati ayinza okuva e Katonga waliyo gundi Lukwago ajja kuba president wa Uganda ate kigaana najja nankumbi amuli ati gyali banaye katema Nuupu Kyagulanyi gyali kyakomawo okakasa ate mu NRM twamuwulidde ani otatoka kwa barabara ani agenda okujja mu NRM Museveni bamugaye muzeeyi gwosobola okakasa Museveni akyagenda kukoma mu NRM banayogera emirundi bwe muba temuwuliriza puroguramu nze muzeeyi wange yanjigiriza wuliriza nnyo n'obutawagira omanye biki bibategeka ate mu MK ani agenda okujja MK yani
Amanyi MK movement. Sikimanyi. Mbira ku luguudo MK. Walabako kifaananyi kyane. MK kiringa uno ogamba nti Mpuuga agenda kujja mu Nuupu. Oli oyo MK kiringa wa UID. Tamala emirundi yagamba wale ekibiina kye bagenda okukola wekyalo kipya. UID nga bweri mu DP. Kati neyo MK eri mu ki? Eri mu NRM. Nakyo kiri kyebatugambe nti Museveni yali wa UPC naye n'amala n'alwanyisa UPC. Kisoboka nayo? Ate kisoboka. Kiri kyali kirala. Enjawulo eya MK ne Museveni. Ne Museveni ne UPC. Enjawulo weeri nnyo. Kino kigatta omusaayi. MK agatta omusaayi. Agatta tribe. Soko MK kye abantu abaliyo MK kye kubanga banje ababiri MK. Oba yogedde ku muwoozi MK. Ne Museveni kati anti ono yajidde mu MK oli yagira mu NRM. Kakati bano bagatta omusaayi. Ne bagatta tribe. Okiwulidde? Bagatta omusaayi, ne bagatta tribe, ne bagatta n'ekijja. Waliwo omusaayi okugatta omusaayi. Nti kojjaawo oba ani oba naye kati bagatta ekijja. Programu zo zokola kakati bano UPC Museveni yali talina wagattira musaayi, yali tagattira kijja, yali tagatta tribe. Wakimanya nti Amini omu ku baganda be yali agala kumujjako, yali mu maje bali bamita awa Atube. Komanda Atube yali agala mujja kuba president. Ngafunye obuganzi eri abantu, ngafunye n'abamuwagira n'amusentinga ne bamutta. Wakimanya ekyo? Ekyo yali afunye abamuwagira. Ngani amajja ina mugulu kati platunde ka kwembe. MK walabye ka abamuwagira. Sijja kwogera abantu kubanga ku social media mbalaba bangi. Kakati olwaleero Frank Kashumba wagirani. Mbalamu wagirani. Kakati Fulaga Kashumba. Pastor Bugingo yagamba ni yasoko mukubira essimu okumuyoza okuwona amasasi. Ng'okakasa nti ng'okakasa yali atunula bagenda mukuba amasasi ng'atunula. Yagamba nti omusajja yamugamba ebintu. Kakati omanyi kati uli ekitebe bali okugamba nti programu zo yogera nnyo ku by'eddiini. Sagala kudda ku kintu. Yogera nnyo ku Bible. Sagala kudda ku kya Bugingo. Bugingo omanyi Bible yagamba abaweereza nti buli muntu yenna aneeyingiza mu mitawaana gy'ensi eno. Ekyo yakibagamba dda. Buli aneeyingiza era Yesu bamuleetera ekifaananyi kya Kayisaali. N'abagamba ebya Kayisaali mu biwaani. Ebya Katonda mu biwaani. Kakati bano bagatta ebya Kayisaali mu Katonda. Bwe buzibu. Kakati bw'onoojja n'ogamba nti Kyagulanyi taliwo tasobola. MK yasobola ng'oli mukulembeze wa ddiini. Nga ne mu kyaki oyinamu aba Nuupu, ne mu kyaki oyinamu aba movement, ne mu kyaki oyinamu aba FDC. Okakasa nti mwebali. Gwe baganye nti mu kyaki ya Bugingo muyinza okuwolamu aba Nuupu. Nze nyiza n'okkubuulya oba Nuupu aliyo. Simbega. Ati somu kyaki olwalira abavubuka majority y'abavubuka esinga. Banuupu. Banuupu. Bagambe ewagundi Banuupu era kati Bugingo kiringa omuntu ono ogende wa RDC ensobye zibeerawo nnyingi. Nze ngenzeko wa RDC. Olina ekizibu ogenze wa RDC osanzeemu RDC omusanze mu saati ya NRM. RDC obwa bonna gwe bateekawo musanze oyinza oga nti ono ananyamba ekifaananyi kya president nga kyolaba ku poliisi. Ani ateeka RDC mu buyinza? Bwe bakuteekamu. Ani ateeka RDC mu buyinza? Abantu bamulonda. Omanyi Bayibuli egamba bw'eti. Bwe muba mutambulinga n'amagezi. Okusinga emyana abaana b'emusota. Omanyi kankubuli wogenda ku poliisi oddukidde ku poliisi. Oliwe FDC. Owa NRM akubye. Osanze wa poliisi ng'ali owa poliisi gw'omanyi ng'ayambadde t-shirt ya Museveni. Kirala. Kakati RDC mulala. Kakati RDC tayawukana na poliisi kubanga yakulya ebya security mu kitundu kye babamu wadde. Ani alonda wa RDC? Baganye n'omulamuzi President Museveni president wa mulonda oyagala atandike mu kkooti okujja mu byambalo bya NRM kubanga president yamulonze. Waliwo enjawulo kubanga oli RDC bamuteekawo ne ku bukiiko bw'ettaka. Gogenze mu kkooti osanze omulamuzi ayambadde banaatira n'obyambalo
anti katugenda ngabo gambe kati pastor ze kubulya njiri ayambadde nakani ya movement ya anti abulira ngabo ngambe nti abasinga mu pastor mujingo ba olunako olwengendayo nga ndi wa nupo oba FDC oba waaki niwe mba NRM munyinza n'okufuluma naye ngoli waaki maliriza oli waaki binaaki maliriza okusaba bwe maliriza okusaba sidda oli waaki binaaki kubanga weyingiza mu mitawana gy'ensi eno kakati katukomewo wano wetubadde olwaleero abanupu kye balina okumanya ago ge masasi ge babataddemu babayuze mu bibiina byonna muyinza okuyuza NRM ne mugigoba awantu nga mugikozesa bwe mutyo NRM bw'ogyogerako bakusiba ojjukira byatuka ku zaake bwe mba mmanya nti olwaleero emitiyana n'abako baakomawo era muyina kumusiika nziro ku Kiwanda yali muwagidde n'abakoba ate yabadde eri ku lumbe gye yabadde oba mu kuziika oba mu mbaga ate yabadde ayogedde ku nze Kiwanda yali badde amuwerekera Kiwanda ng'agamba gwakiri kamperekere ono tewawulyako Kiwanda nga abaali ku sayidi ndala nga balwanyisa Kiwanda kati ne Kiwanda byalimu akalulu ka Kiwanda aba NRM tebamuwagira nga balwanyisa Kiwanda bamugye eyajjayo Kiwanda eyasuula Kiwanda okusinga yali wa NRM genda wane Kasanda abeesimba walingayo ono omusirikale yani gundi eyali emyanzi Kasanda ne munno wa NRM simanyi yali mugobansonga baali bamuyita ati oyaliwo baali beesimbyo babiri nasanga ebifaananyi by'oyo omusajja nga byonna babiziise Simeon Nsubuga abasuula Simeon Nsubuga baali ba NRM si wanupu n'abakubira era Simeon Nsubuga alikubidde waggulu naye kwaliko muwumuza gwe bayita muwumuza suula mpya baasiga ebifaananyi bya suula mpya ne babisiiga oyiro mwomuddugavu okubijja Kasanda constituency wetandikira paka okumalayo basuka ku bigambo kati olwaleero babazze e Masaka omanyi Namayanja alinako ekizibu kimu Namayanja babadde bamutaddeko okutunda gundi y'e Masaka awali paaka oba yeringa gundi ya Gando gundi ku City Square e Masaka Namayanja baali bamutaddeko ekintu ekyo naye ng'ate ekintu ekyo kyali kyava dda nga bakizannya dda kati Namayanja nga tannajja nakujja kati Namayanja alinamu obuzibu bwe badde bayagala okukuba Namayanja okumugjawo ate Namayanja nga ne gurupu ene badde erumba Namayanja n'aba NRM babaddemu nga nabo batandise baga nti tojja kusobola temujja kusobola n'aba NRM badde bakwataganye na bano kati olwaleero ayagala okuyingira mu Namayanja ayinza okulemwa okujjawo Namayanja abawagizi ne babeerawo nono n'afuna butono ogenda okukakana wa NRM nga bayiseeko so kati olwaleero Namayanja alinamu ekizibu ekyo kati Mpuuga saamulaba nnyo mu kulwanirira Namayanja oba kiki Mpuuga yabyesamba nalabamu Bwanika ye yajja ate Bwanika naye n'ayingira mu kibuga omwo ate nga constituency ya Bwanika teyingiramu Bwanika yajja n'akwatagana n'abaana abalala oba Kakande ani omukyala aliwo owa Nuupu aliyo omulala ne bakwatagana ne bajja tetujja kukkiriza n'aba NRM ne beegatta mu bakuba Namayanja n'asooka n'asirika nakati ekyo Namayanja ayinza okumanya nti bano tebanwaniridde naye n'atandikawo katuzeewo gurupu so okuzzaawo gurupu mwali wadde mukwataganye nga ab'e Masaka ne tuga tutandikewo mulimu Masaka block kakati aga amasasi ge babayingizaamu ne bagendako nene emitala mpulidde balumba Muwanga Kivumbi ne bagendako ne Kalungu naye nti waliyo omubaka omu naye bamutaddemu so nakati olwaleero ababaka ab'e Kalungu bonna bakyali strong bw'otabalwanyisizaawo nono Katabazi musiize ntya enziro Sewungu musiize kubanga abasajja abo bonna nze nabadde Kalungu nabadde Kirimya nabadde Iwafu naye abo bonna bakyali bazito kutulamuluza balina balumba nga babaganya na bano bannaabwe ne baga nti
Mwaka Kivumbi banamukuba kina ajja kuddayo mu DP. Gundi wa Sewungu ajja kuddayo mu DP. Naika DP yafa bakyava kuddamu. Mpulira bagamba omubaka DP bajiwasa. Olwaleero omubaka yenna ayinza okukwata kaadi ya DP. Yeso. Ajja kubagenda mu bufumbo. Kyemmanya nti yo DP awe Masaka ng'ojidde mu DP tewali gwe bajja okulonda. Noweefuddise waneeka yabwe. Kambuze ekibuzo ekirala. Ekibuzo kyange kisembayo kiribe kitya. Robert Mao. Robert Mao ajira mu gundi. Oba president anajja. Oba ndi ayogera, oba yali Sebaana, oba yali Bidandisali. Oba antya. Robert Mao ajja kudda mu DP oba atya. Ajja ngamba kuba president. Nga kwesimbawo kuba president. Ate kigaana. Bamuteekawo. Esimbe ku mukama we. Atola gundi ajja ono omwana ani yaliko ono omwana omuto. Katumba olaba yajja. Katumba teyesimbawo ku mukama we. Ono Robert Mao kubanga oli minister wesimbo kya president. Akuba awumba engalo. Ajja kujja abeerewo kyanakuba yajja kizeeri. Byebyo byennyini bye muwulidde munnange ebigenda mu maaso mu njawukana ze tuwulira ezigenda mu maaso mu NUP oba National Unity Platform kiyite nga bweri munnange mwebale nnyo okwekumira ku YouTube channel eno buli kimu kye mulaba esi ndowooza zange wabula ndowooza z'abantu be mba nkyazizza wano abatubulire ku kiki kye balowooza kiki ekigenda mu maaso kubanga kuba experience gye balinawo okwo mu byobufuzi by'eggwanga wabula mwebale nnyo kubanga mwekumidde ku channel DVC musigalayeko era mweyongere okusubscribe